ku show kye ekyasinze omwaka guno tulina show zikyali bbiri kati tulina Winenwaji wali kati ne Kenzo Festival eri wano ekibuuzo show ki kuba zino show tugenda zoogerako mu maaso ng'omwaka guggwa show ki ekyasinze and we have points to look at omo points mulimu numbers turn up numbers nkulu so kunonyeza ku kifaananyi ekya numbers ekiraga numbers awo and also kati nakyo kyolina otunulira how big is Kololo, how big is cricket kubanga abaana ba Freedom City bajjuza ba B2C baleka abogwa bagumubiri baleke kati toyinza ba comparinga ku cricket so tutunulire space ne numbers then tutunulire ekivulu kyo performance tuli kuna ekivulu ekisinze obunene tugenda genda nnyo ku numbers simbe bunene oba kivulu kyabadde numbers basically anti kati numbers ogenda consideringa bibiri cricket ekuba mmeka gundi Kololo ekuba mmeka bwekigenda ku cricket ekuba mmeka Kololo ekuba mmeka owa Kololo teyagikubiwadde ne mu kwota kuba twogera ku Kololo tugikuba okuva eri ewali bakanga ve musaazi gye babaziika paka eri ku gate ewali green oba ntegeera bwe tuba twogera ku Kololo twogera wa wategese otteeka oba okitegeera twogera wategese okukola ki otteeka kati numbers ogenda zibala otya haka tugenda mu numbers opinion yange ekyali nti banaye Kenzo yagikubye Winenwaji yakuba kitufu kidi kitufu kiri kimu Winenwaji ekyali ennene Winenwaji yakuba kubanga ye yakabuniza konna ne wabula omuntu waayita konna andi bwokwata abantu ba Winenwaji n'obatuuza mu Kololo n'obatuuza Eddie Kenzo yabadde ayagala ababi bajje tabuzaabuza ggwanga mpuliriza bulungi Kenzo bategese olaba kino ekibangirizi kino ekyeno waggulu ekya mukita mu mupiira ekirasha kino ekyabawagizi kyabadde tekyade abantu kale katukize eno kusaidi abantu ba Kenzo ababadde Kololo tebajjuza wano Winnie we yali eyinza obutabooga andi wulira kati akangu kali bwe kati twabadde ku ka chorus twali ka chorus we twali twagala okukola ki okujjuza nga bali tutadde ku kalasha oba oyo bakyengabako kitegera oba yuba tikabadde ka kalasha so twali tuli ment kujjuza kano ka flow aka chorus oba ntegeera nga side emu ye wali stage eno then stage endala ngeri side zeri etunudde side zeno kati wodda mukano ka chorus bakatemye mbibiri side emu ya VIP side emu ya ordinary bwe tugenda mu turn up yabo wagizi VIP teso kusinga ki ordinary kubanga omuntu wansi yakola ki yasinga obungi kakati ekibuuzo bwokwata abadde mu ordinary obungi bwabwe ddala osolo bakwata n'obatuuza mu cricket ovo neebooga gwe yabaddeyo gwa ngamba nze kunze kyabadde y'amaanyi efa bebi akyasakata however tukuyozayoza olwansonga Kenzo ekivulu kye kyaddemu ebintu bingi nnyo maybe n'akabeeyi kasusseemuko tiyadde alina tebe y'obukadde obubiri n'obukadde obutaano n'ekyokubiri mu temu yagikoledde yabadde challenge eri naddala abalowooza nti politics bikoze bitya so eno share Kenzo gye yakoze yasirisiza buli muntu akkiriza mu political line nti nedda bw'ogaana okukkiriza boti noti nti singa osigala ng'okola abantu bye bakwagalako ng'okuba omuziki automatically people will follow you bwoba pozi wagane tutunulira numbers kati mu show nga onogamba performance and all that sigala kwogera ku performance ya Kenzo Lansonga namuleka kamiliyoni yali ku stage nengena mu motoka nenebaka kuba nali nsuze Friday nga sebase nengena mu motoka nenebaka so sigala kwogera ku performance ye naye tusembe ne big guy marriage simama husband material ekisooka big guy nakusanyukiddeko wazze ku stage abantu ne bakusanyukira